Wakati mu kiwendo ekigenda mu maaso eky'okunoonyereza kw'abadde sipiika wa Palamenti Anita Annet Among olwalira abasirikale ba Poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango bakedde kusalako kizimbe kya Palamenti okufuukuza ebadde Yafeesi ye. Abasiyayidi batuukidde mu mmotoka essoba mu 5 era nga wano bambukiddewo okutuuka ku mwaliiro gw'okutaano ewasangibwa Yafeesi y'abadde sipiika Among. Bano olw'ensozi Yafeesi beggaliddemu ne batandika emirimu gyabwe era ng'omu ku bannamateeka ba Among Alaka alabiddwako naye ng'ayingira Palamenti. Okunoonyereza kutambulira ddala okutuuka budde kuwungeera na kuziba era ne wetuviiriddewo ng'ekiwenda kino kikyagenda mu maaso. Kinajjukirwa ng'olunaku lwajjo ab'ebyokwerinda bazinzeeko amaka ga Anita Among agasangibwa ekigo gye baatikidde emmotoka ze 2 okuli n'ekika kya Rolls Royce ne zitwalibwa ku kitebe kya poliisi eno enoonyereza ku buzzi bw'emisango. Bugenze Joseph yakusakidde eggulire lino ku Wakati TV amalindirire.